mulokole gwe wenna ampuliriza oba ali kulaba vidiyo eno, Katonda waba asazeewo kusumulula. Tafaayo biki by'obadde okola, waba ng'asazeewo okuyita yonna gy'obadde oli gwe kyetaaga kuwaayo omutima gwo. Lwaki ntandisewo nti buno obujulizi omuzungu bwe yawa mu kkanisa emutundwe yali ng'omulimu gwakola nga tegusiimibwa eri Katonda, ng'omulimu gwakola teguweesa Mukama kitiibwa. Naye oluvannyuma lw'okubuulirirwa, oluvannyuma lw'okusomesebwa n'okulokoka saako n'okubatizibwa, Mwoyo Omutukuvu yamukyalira era nga alina okuva ku mulimu guno gwe yali aliko. Vidiyo eno ya because nnyo kuba omuzungu yagenda okuba nga abawa obujulizi buno, naye njagadde nsooke mbayitiremu katono. Munnange waamala yatandika okunoonya omulimu ng'amaze okusuulawo guli omulimu nga Mukama ayogedde naye, naye ng'omulimu tegulabika. Ne Katonda enkugambye nga yakutegekedde olunaku, yakutegekedde essaawa, nga yakutegekedde akaseera, ye waali okutuukiriza ekyo ky'abeera asazeewo. Munnange Katonda yamuviirayo n'amufunira omulimu, era wano yabadde azze kwebaza saako ne mukyala we omuddugavu oba Munnayuganda. Kale kwegamba olaba obulungi bwa Mukama bwe butakoma. Ffe abaana b'abantu, ffe abali limited eri Katonda, ne Katonda tabeerangako limited eri bulamu bwaffe, eri ffe. Ffe abamwesalako ne ye tatwesalako. Obulungi bwa Katonda tebuggwawo, tebukoma. Lwaki ye neeyogeza nnyo munaatandika n'okwesooza kamba obujulizi buno? Mukama abawe omukisa. Yesu yabazibwa abooluganda. Olwaleero tuza okujulira Mukama. Omwami wange yalina obujulizi obw'okuba nti yafuna omulimu okumala emyaka 2 ng'asaba Mukama amugye ku mulimu ogwali gumuleetera okwonoona. Nga Pastor Tom amaze omubatiza, yeyongera mu kusaba n'asobola okubeera ng'awangula era n'ava ku ogwo omulimu. Kati Mukama n'amuwa omulimu. Can you talk English please? Yogera oluzungu awulire. My husband would want to testify for a job that he has been looking for quite some time. It has taken him 2 years to find that job. The job that he was doing was putting him in unrighteousness. He was suffering or dealing with a spirit of homosexuality, lust, and sexual perversions. And the job that he was doing was exactly driving him into serving the devil. But after giving his life to Christ, being baptized in Amsterdam, everything changed, and he now has a good job that serves the Lord. He wants to testify. Praise the Lord. Amen. I'm Raoul. I'm from Germany. It's my lovely wife. And my little boy with me. My wife told a lot about the story already. It's actually a rather big testimony, but I'll give you a short version of it. Around 3 years ago, I became a born again. And a few months after, the Lord showed me that the job I was doing, He wasn't pleased with it. It put me in unrighteousness. And I asked the Lord, but I cannot quit my job. I'll land into poverty. Then the Lord told me, I'll prepare a new job for you with time. So I started to do applications, interviews to see what was out there. But everything came back with rejection. This took me 1.5 years. So in December last year, I started having dreams of revelation that old job would end and that new job would really come. Now I started prophesying. And then in April this year, as my wife said, I got baptized in Amsterdam by Pastor Tom.
I had a small counseling with him, and he told me that what is still in between you and that job, that are clinical spirits. A month after, in May, I got a job. And it's, through all the trials I've been through, it went so cheaply, so easy. I had one talk and there was understanding. And the day after I got a call, I got a job. And not any job, but a job in which I could use the skills that I was using in my previous job. Plus, it went on my studies. I never thought I would find back the connection with my studies, but the Lord restored me. And I'm so grateful for that. And those 2 years, they were there also for a reason. I wasn't ready before. It was the perfect timing of the Lord, those 2 years, that I was ready for this new job, serving Him. Amen. For that, we have brought something for the Lord to the house of the Lord to say thank you for what He has done for us. God bless you. Mubuze muno Amsterdam omanyiyo. God bless you. Omulalo. Obujulizi buno ng'omaze obbulaba kikuwa ofunamu kyakuyiga ki genko omulokole wali obaddeko awo Katonda byakukoledde n'okomawo n'omwebaza wali owaddeko obujulizi ku ebyo Katonda byakuyisizzaamu bintu bingi Katonda byatuyisaamu nange ate ffe ne twesuulawo gwannaggamba ate munnange bimaze okuyitawo tebiikomewo naye jjukira omulabe Sitaani ye tatudde era akulinda so nga ne Bayibuli egamba nti nno twamuwangula ani gwe twawangula omulabe Sitaani naki n'omusaayi ogw'omwana ogw'endiga naki ekirala n'obujulizi okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama Katonda waffe ne twatula obulokozi ne tutambulira mu mbala ya Katonda ne tukyawa ebyo Katonda byakyawa ne twagala ebyo Katonda byayagala awe tumeggera omulabe Sitaani. Mukama Katonda akumpeera omukisa njagala ompe kyoyize mu comment section biro Katonda akonjagalire.